birthday yaffe yabaddewo ku Lwokusatu. Omanyi nze banzaala olunaku lwe lumu n'emuzeeyi. Kyajja kiti ekyo? It is a coincidence. Naye tekitera nnyo kusaanika. Kizibu. Era nze mu buto bwange nalwala nnyo measles. Nali ngenda kufa measles. Dokita yanzijanjaba naye kati yafa. Kati ate labayo we ngenda nempona ate omuliro gw'ebuddo. Era buddo we baajokya nze yaddayo nzeka mu byafaayo by'essomero. Ye baganda bange. Kati baganda bange bo bawona wata oli azuukuka omu ku baganda bange omuliro nga gwakutte dda yali agenda mu toilet kufuka naye we yawonera. Ne bambuuza gwe Arsenal baagikuba ku Sande n'endwala. Omuliro gwakwatanga ku Mande 14. Bwe wabaawo ekintu kye saagala kujjukira omuliro gw'ebuddo. Abaana baafa nnyo. Kwegamba nzize mpita mu bintu. Oyise mu haso? Ase hasolinze bankulimbye. Nti embeera embi ngimanyi sigimanyi sijja kulimba. Kasente kabaddewo. Ffe twagendanga ku ssomero nga muzeeyi kasita omusomesa kuba ng'omukubira essimu. Omugaddadi bankubye nga gyakyankala mu ssomero. Kaakati ffe twamugamba ng'ebimotoka bye bya gavumenti tabireetanga ku ssomero, abaana baatulangiranga mwababba ssente zaffe birabe tugaajangu n'ezaffe. Kaakati wano recently wano ewa Honorable Muyinga Esseeta ate tikya teyakuba muganda wange essomero n'alizinga kati ne bamulonda Father of the Year. Yalumbye staff room. Kwegamba mweyagadde atambula n'ennyondo atambula n'asidi. Kwegamba kale obulamu bwe butyo bubadde nga mpeza emyaka 24. Otyo kakati yaŋŋambye nti ayagala ofune omwana kuba ye yazaala mbu abaana be ku myaka oba emeka? Ye yazaalira mu siniya 2 yagenda omalako secondary. Agamba ki ekiganyi mu bulamu bwo lwaki tomuwa muzzukulu? Tumalirize ensonga abatulaba kwe bali okwo baganda bange ab'e Bungereza, Amerika, Canada, Dubai bonna kwe bali. Mboka kasuku gwe naawe mwekati be bawadde akakiiko munoonyeze ate ng'ali serious. Omukyala tamale tayogera bintu bwe nasooka Shiba yamugoba. Shiba wali agala Shiba? Shiba yamugoba. Omanyika Shiba ako mwana wattu bwe twabeeranga ku ssomero nga tukwata ebifaananyi by'obwobuwala nga tubiteeka mu bitabo. Ng'olinayo ekitabo kyo obwo obuwalawala obwo bwe butyo nga bubeera mu bitabo. Mubeera awo ne mutunula Shiba ekyasinga omunjagaza konsati ze sente zo ziggwayo mangu. Omanyi waliwo omuyimbi gw'ogenda n'olaba n'ogamba nagenze mu konsati n'endaba omuyimbi ayimba bulungi. Kwegamba bambi omutunuulira. Kati Shiba ne Sindi generation eno ebaagala nnyo olwaki nti balina trademark byabwe byakunama biki. Kati generation yaffe ebyo era byerimu ebyo by'entertainment. Nandujja ne bwajjira mu Gomesi teri ajja kukola ki? Teri ajja kumulaba. Kakati bano ba Shiba ne Sindi bo they have westernized. Nandujja ate wajjira mu mini kikola era bamulaba. Era tebajja kumulaba. Lwaki? Manyi ne figa naye ematalinga. Kyova olabanga abakyala kati tolaba Vinka ne bwajjira mu mini era teri ajja kujja. Naye kati obwana kati kano nga ka Spice Diana Nwajje tewamulaba. Ebituli bimuli eno bimuli eno amakudde gali. So oyina okubeera ne figa ng'etundika. Kati obwo obwana bu Shiba bubeera mu gym bumaintaininze bode yaabwo. Omanyi omukyala alina okuba potable. Buli wobeera n'omukyala nga akusinga weight nga yakusitula mu kifo ky'omusitula tabawo. So wali oyagala Shiba? Shiba n'agaana? Shiba teyagaana bamungobya muzeeyi. Naye love omanyi abantu kye bayitamanyi nti nze ndi psychologist. Love is the act of willingness backed up by good intention. Abawala b'olwaliro banoonya abatuusa ku ntikko. Bugundi naleseewo omusajja abadde afayo naye tantuusa ku ntikko. Ebyobusiru mubali mubasenga simanya kulannama stupidity. Ati bebaagala ati obufumbo kuba kuteesa. Obufumbo bugumiikiriza kubanga ye diguli etalina musomesa. Era teri n'omu yakuguka mu relationships. Naye osanga omwala omusiru afunye omulenzi amufaako
omusajja yenna kasita kukwata n'akuteeka ewuwe tobuuza birala beera awo. Kati Junior njagala abantu bano babeere nga bategeera ekintu kye tuliko. Omukazi kiigwe weetaaga kuba bonna nze mbalinaawo we bali balaba muzeeyi ayagala omuleetere mukazi ki omuzaalire mukazi mwana omuzaalire omwana mu mukazi kikaaki. Nkyali muto naye ye avuga sipiidi emyaka 24 mba mulimba ayagala muzzukulu ye musinia wano yali abazadde sisobola kulimba muwala mbu ku myaka gino nsobola omwagala sinnatuuka myaka gisalawo emyaka 24 oba tonnasalawo oba olimba oba tonnasalawo ekimuluma kubanga tolina gwe wali omulaze at least mulageeko tonnasalawo naye yagamba kati munnange abavubuka ennaku zino bayingiramu ebintu by'abasiyazi biki ebyo no ate nga kituufu nja kufuna naye muze kati olaba marriages ezo ezisinga zibeera political nti muwala wa Mbabazi yawasa gundi we South Africa nga mafosa buli wobeera ne bakoddomi bammwe nga bagagga temwavuba naye ekizibu beera nga wasikira malaalo ate owasa omuwala nga naye yasikira bijja kati awo obuzibu bujja kujja ebizibu n'ebizibu tebikwatagana so mu nsi muno abawala balina osooka okukola nze njagala omuwala akola ayinamu bino ebyabawala mbu biki obulungi tebukyakola olina okubeera nga you empowered ng'omukyaka tolaba kashibaze kyali kikanjagaza ennyo obwo obuwala bwakolakola dda ate ka veteran kayise eno kayise mu kusematalo owokubiri kayise mu sematalo owokusatu ako kateekewo n'okakola ki n'okasanga bala kiri katagenze naye kwata buno obuwala buno tekagenda mu gavana kadde kawulira mpulire kafune ekisajja kisooke kikatwaleyo olabe kaba kagenze tekasobola kudda so omuntu oba weetaaga omukazi ng'alinamu mukazi abavubuka ffenna olina okufuna omuwala ng'alinamu kasente ate ng'omuwala ava mu famire etegeerekeka famire kintu kikulu nnyo fe we tuba tuwasa abantu famire kintu kikulu nnyo naye obufumbo bw'ennaku zino abantu bawukana ne badda mu mawulire obadde tompoomera simanya biki kasasiro ekisooka muganda wange kyenjagala okubuulira abatulaba nti ekizibu kye tulina mu Nuupu abantu bangi boogera nga beerimbise mu kifaananyi kya people power olwaleero osanga aboogezi bangi nnyo ku social media ku Facebook bikyana this is right omuntu yenna ayogera ku tribalism mu Uganda abadde mbiwulira ebimu ng'abantu bavayo ne bagamba nti Abanyarwanda abe bakoze biki waliwo n'omu yakola video recently naga nti Uganda okuterera bannamboze balina okufa baani which is bad nze ndowooza nti Mwami Gashumba Mwami Frank Gashumba manyi Mwami Gashumba mu respectinga nnyo because y'omu ku bannayuganda bendaba nti balina bye boogera ebirimu ensa wadde atera okuvaako mulamwa ka Uganda bw'ogimanyi nti otera okukyamayo eno nodda eno naye nga y'omu ku bantu abadde consistent era mu respectinga nnyo mu history ya Uganda Abanyarwanda bantu b'amaanyi nnyo era njagala okubuulira muganda wange tewaliiwo musajja w'amaanyi ab'amaanyi abasinga wano bakyala babe Banyarwanda buli kintu Katonda tumenyemenye Samukuteesa prime minister aliko abakungu abali mu magye abasinga obungi bwe baba batikkira ojja kulabayo Abanyarwanda ba business man abali wano abasinga obungi kubanga Abaganda oba ffe abantu ba wano obulungi kyetuyita beauty wano nti Abaganda ffe abakyala baffe abamu bagamba balina ebigere binene balina ennyindo nnene ebintu bwe bityo so be Banyarwanda Katonda yabakolera ekintu kimu nti balungi kubanga ye survival yaabwe ebiri ye Rwanda obimanyi history waabwe so bayinfiltratinga Uganda waliwo ekiseera nga bw'olaba Abayudaaya kye bakola Amerika nti kituuse ekiseera nga Abayudaaya be bafuga kumpi Amerika olw'amagezi gaabwe olwa bizinensi zaabwe ze balina mu Amerika nti bizinensi politics atambulira ku ssente
abagagga bw'osanga nga bateddemu nnyo kyamaanyi nnyo. Republican Party ya Trump ebadde n'abagagga bagisupportinga, abademocrats balina abaabwe. So kyobulanga mu Africa abantu bali mu gavumenti si lwakuba nti baagala okubeerayo lw'amaanyi, kubanga bw'oba n'amaanyi okukuuma sente bwe ziva, amaanyi bwe gavawo ne sente zibawo. So Mwami Kashumba nzikiriziganya naye ku nsonga bbiri. Nuupu tesupportinga tribalism. Era omuntu yenna agamba nti bwe tukwata obuyinza Abanyarwanda bagenda kudduka aba ideologically bankrupt. Omuntu ataasoma kigenze wala. Wano ensi bbiri ezirina influence mu Uganda, Bungereza na Rwanda bakimanyi nti eno fall back position yaabwe. Abatufuze ebbanga lino balina akakwate ku Rwanda. Kakati ate Abanyarwanda abakyala naffe ne tujja tubawasaamu. Bobi Wine mwennyini mukyala we Munyarwanda. Kakati bw'ova abaana Banyarwanda. Kakati bw'ovaayo n'olumba Abanyarwanda oba tolumbye Uganda yokka, wabula oba otandise okukwata ku power weeri. And they can be very deadly people. Abanyarwanda tebazanyi. Tugamba they can be, but they are deadly. Abanyarwanda tebazanyi. Era lolomodo wange His Excellency Kagame kyemwagalako lwa principles. Ng'onaakulaakulanya eggwanga olina okuba ne principles. Rwanda terina boundary. Ezo ensalo z'olaba ziri imaginary. Bw'okola omusango Rwanda n'oddukira South Africa ajja kukusanga akuttire. They have never joked with their country. Bamanyi eggwanga kye litegeeza. Kyovulanga yasayininga ddiiru ne Arsenal okutunda ekitiibwa kya Rwanda. Mwe ddiiru muzisayininga n'abamalaaya bazali okutunda ekitiibwa kyabwe. Kakati ye kompaluza eriwo. Ekyokubiri nti bw'olaba koodi wa Rwanda ne Uganda ojja kulaba nti Abanyarwanda bayingira nnyo mu Uganda era tosobola kati kubajjawo. They are part of us. So tribalism talina jajja tutwala. Okujjako okulaba nti ensi yaffe eggwawo. Omuntu yenna aleeta ebibozi by'Abanyarwanda tali threat ku byokwerinda bya Uganda, tali threat ku bannayuganda bokka, wabula aba aleeta ekintu ky'atasobola containinga. Waliwo gurupu ze batazanyirako. In fact Abanyarwanda basobola comparinga n'Abakiga. Abakiga nabo bali very organized. Governor Mukiga, Prime Minister Mukiga, Muntu Mukiga, Besigye Mukiga, ba Ingrid Bakiga, yino wa Pepe Scholar Nzei Mukiga, bana abali Masterwood Bakiga, Ingrid go bakwata ku bere police nemusasula Mukiga. Oli wa prison Mukiga. Kabazi simanyi byabashaija simanyi oba ne Mukiga. The Bakigas are very organized. Very organized. Very organized. Bali Abanyarwanda. Kakati n'olwekyo ebintu bya tribalism ebyo tebina gye bijja tutwala. Era nzekerezeganya ne Mwami Gashumba. Wadde Mwami Gashumba ensobi gy'akola nti see people power. We don't stand for tribalism. Yeah. And we have accommodated everybody. Ono omukyala addira Bobi Wine omulaba Lubongoya Lewis General Secretary waffe aveeri. So it is a combination of all tribes. Tetutunuulira nnyindo, tetutunuulira ebiwozi bino bivaawa. You see tulina ekizibu nti bannaffe abamu bwe muyita babbulooga abamu bakwata ebintu ne bagenda ku extreme. President Museveni abasonye busonyi nti abantu tosobola kuzanyira ku national security. Waliwo ebintu ebyogerwa naye nga bikwata ku byokwerinda by'eggwanga. Nze mirundi sisobola kusupportinga muntu azanyira ku security ya Uganda because manyi ensi eno nga yatabuse kikitegeeza. Waliwo abagamba nti we tukwata obuyinza tujja kutta ab'NRM, abo nabo balabe ba people power. Waliwo ebiseera buli omu yaliko mu NRM nga tukyali mu one party system. Jetu president n'aleeta multi party politics. So buli omu yaliko mu NRM. Abantu leero abali mu NRM abaali babaddeko mu NRM nga bali Nuupu ate nga b'amaanyi. Nze family yange ye NRM. Lubongoya yali mu NRM. Oyo ba General Secretary of very powerful. Aisha Kabanda yaliko n'aladde mu NRM. Kakati gwe bw'ogaa nti ogenda kukwata obuyinza otaabe NRM ebyo tebiyamba abantu bano. So abantu abo abeerimbise mu struggle nga boogera ebintu bwe bityo ebisasamaza ebintu ebikwatagana ku national security, ebintu ebireeta okwawulayawulamu omuntu n'akera ku bakyanaga kabaka mulwadde. Manyi kitegeeza nze nalinda byeko wano mu 29 amagye gaatujja ku ssomero e Buddo nga kabaka bamukoze ekiro. Jjajja wange baali bamwokya
president yamununula n'akwata ennyonyi n'eva Entebbe egende mununula era akaayi. Manyi kye kitegeeza omuntu azannyira ku institutions. Omanyi Uganda eringa Metternich, osoma Metternich Australia. Metternich yafuga ensi Austria yali nsi y'amaanyi nnyo mu byafaayo bya Bulaaya edda naye nga amawanga mangi. So President Museveni afaananamu Metternich. So bano aboogera ebyo nze President Museveni muwagira ku bintu bibiri bwe kituuka ku byokwerinda bya Uganda. Awo ndi naye kyova olaba we yazimba oluguudo e Congo ekyo nakigaana singa yagamba tugenda kuyungula majjo kuma eastern border eyaffe because ADF weri wali ekyo nzikiriziganya nakyo. There are bad elements that are supposed to be eliminated in the eastern border. Kivu, Bunia awo wonna abasajja babadde basala n'ensalo ne balumba abavubi kuleka Albert ne babatta. So Turkey recently parliament yayo yajikkiriza ogenda Syria ekoleyo safe zone. Tewaliwo opposition, tewaliwo ki, tewaliwo bano ba ruling party kasite kitu kibanga kikwatagana ku national security. Eggwanga lyonna libeeryo libalimu. Kakati awo siba wa Nuupu siba waki bamuna Uganda kitu kikwatagana ku national security. Era leero singa eggwanga eddala litulumba asibeera munabyabufuzi awo mba muna Uganda. Era ebaga nti emmundu ziizino twagala abavubuka bayingire mu magye nnyenda kubanga Uganda nene okusinga Museveni ne Bobi Wine. Kakati n'olwekyo abantu abawubeeseza eŋŋambo mu nsi yonna gurupu ebadde mu buyinza ogigendako mpola kubanga gavumenti eringa muntu naye eriyakitinga. Golozaana abasajja betusiba tuvuma miti nabo baliyakitinga ate tewaliwo pawa weekyuka ne weeba ekyuse peaceful abantu ne batakola ki ne batafa. So tetwagala tutuuke ku level eyo. Olwaleero Ethiopia eri mu kwaka emmundu evuga kuba bali abatiguli region babadde bafuze Ethiopia emyaka asatu. Kakati power ono Abe aliko tabamanyi yavudde mu tribe ndala abakuba okubajjako emmundu. Akatuyinza n'okufuna koni mu Western Uganda nga obuyinza bukyusa singa muzeeyi yavaako mu conditions zendowooza nti zithireteninga bano abamuliraanya omusajja n'amala emyaka 3 tali mu jjaamu. Honorable Mbabazi essemu ye yaggwako airtime ng'avudde ku prime minister n'agitwala bagikanike n'agamba ne bankubira naye nze sikube essimu yange enfu nga tamanyanga kuti airtime nga waliwo omusajja mu prime minister's office ekimusasuza teekako airtime nga kyekimusasuza kuteekako airtime tamanyi nti omuntu agula airtime. Gwe obuyinza power omuntu atula mu motoka ya esezo zoolaba izo ze bavuga eririringanga ggulu ekinnya takiwulira jaamu bamuyiseemu. Kakati gomuze mu jaamu. So ebyo byonna tulina okubibala because myamu realist nze siri idealist nkubuulira amazima. 1980 filimu Moi naye bwe baali bamutwala Moi yatuuka okulonda baminisita ku nguudo nga ono alizayininga era abantu bakola ki Moi n'akola Torture Chambers yali omukatuliki ennyo. Kakati obuyinza buno we bugenda bukyuka abantu abali mu buyinza kuba obuyinza bubanga blanketi naye Rwanda oba Abanyarwanda oba Abaganda si Abanyarwanda bokka waliwo ne tribal sentiments ku Baganda. Omuganda bavayo n'ayogera ekyo tubaga yo kati abyogedde kuba Muganda. So ebyo tetubikiririzaamu nga Nuupu Junior structure yaffe eri kwa ideology tusuubirayo buyinza buno kukyuka ne watabaawo anti obuyinza bukyuka emirundi 3 mu nsi yonna. There is a monarchy Saudi Arabia biki awo tewaba afa kubanga addako bamumanyi Crown Prince amanyikiddwa ekyo kimu. Kakati nojjoolaba constitution nti constitution zaaga amawanga ag'amaanyi zigamba ki nti ojja kusanga parliamentary democracy ngeri Ethiopia oba wa nti member of parliaments be balonda president oba ekibiina ekirina ababaka abangi mu parliament ekivaamu prime minister obwo bukyuka mu ddembe. If you get the numbers you have the prime minister to run the government. Kakati fene eyaffe eya Uganda yeri unique. It is parliamentary mixed with presidential mixed with parliamentary, but deep down there is military guided democracy. Uganda eri unique nemu region eno Uganda eraika yekina. You have democracy up but you have rebels kwaba yekera bebawa bano bali bayekera banamalungu ne bakola
military government ate kyawukana ku military but guided. Okitegera military government zez'abaamiini omukulembeze azze ensi agifugira ku degree. Amini yafuga ensi eno emyaka 9 teri constitution teri parliament naye eggwanga lyali litambula because Amini was a patriotic. Yali mu meeting ne bamugamba nti economy ekola bubi because of inflation najjayo emmundu ye naga inflation ono aliwa mu mutti kino nakyo kive mu ddiini. Kati bambi yo obutasoma bwe tamanyi nti inflation si muntu n'olwa patriot erija UBC yali ewulirwa mu Latin America eyo gy'olaba nga tulina ebyuma by'amaanyi nnyo. Olunaku lumu Amini yali agala okukuba essimu ne bamugamba sooka olindeko his excellence owe Kenya akyayogera Kenyatta n'agamba kyetaagisa kinaffe okufuna eyaffe n'ateekawo eyaffe ng'okuba nti twasookanga kuyita Nairobi edda era n'olwaleero internet ya supplyingibwa kuva eri mpaka wano. So Amini made this country independent. Kakati mu military guided you don't have voting, you have selecting. That's why abatula ku military command tebakyuka baeri tumine bo balina kubeerawo because they have to guide they have to guide the military and they have to guide the democracy. Kati awo ebintu bibiri bye tulina mu Uganda nti it's military guided nti amaje gekwese mu democracy. Kyovulanga zino institutions zaffe nga parliament zisanze ekizibu nti bwe twali tuteesa ku age limit president yasindika special force nekuba ababaka emikko because it is a military guided democracy. Parliament yo nga yo kasite yagala okwetengerera. Omanyi government ya President Museveni eringa omuntu akuyigiriza ovuga emmotoka nga pedo yaziina wa goloza gwasibye kumbe yasibye. Kakati ababaka bali bagala okwetengerera parliament for the first time ekole decision SFC ne balumba ne bakuba ng'ekibakubya lwaki beetengeredde mu military guided democracy. President Museveni we yadumira amajjo gende Sudan, he is supposed to notify parliament nga tannakikola. Amala sindika najja nakola ki n'abagamba military guided democracy. Kakati olaba tweet za Fande Muhoozi ziwandisuubidde nti kale byandiyogeddwa speaker oba ki naye military guided agamba if you want to fight us we shall fight you. Kakati military guided democracy. NRM nejefuna 2/3 majority mu parliament ekyo nakyo kiri unique kubanga yene South Africa ndowooza balayika be bakiina bokka ekibiina okubeera nga kiina 2/3 majority tekisangika ekyo nakyo kiri unique naye kisoboka mu military guided democracy because voting becomes selection. Kuba Mwami Museveni bwe yagenda bwe yawamba obuyinza bano be yajja nabo baali tebasomye nnyo kyobola banga yakwata ministries nakwata ba permanent secretary bano abaali abobota abaamini na aba UPC aba DP n'abalekayo nga ba minister naye n'abaterayo ba permanent secretary. Kakati abaali ne bamala ne baddayo basome kyobola banga bajja Timukwaya baddayo ne basoma General Tafire baddayo ne basoma General Sale Musale yaddayo naye n'asoma ne batandika okuyiga engeri gye balwaninga government. But mu military guided democracy obuyinza okukyuka abantu balina okuba nti bonna basakiri okukyuka obuyinza si portions nti sentulo ekooyi naye bunyolo ye ekyayagala ekyo kiba kizibu mu military guided democracy. Bonna baba balina okwembulesinga because you are not only fighting government but you are fighting the deep state because mu military guided democracy amaje gadda mu deep state nti operation wealth creation maje gegajiina. So institutions ezeggwanga ziwambibwa amaje naye nga waggulu bakutaddeko ekifaananyi kya democracy. Gwe nolowooza ati buli mu democracy naye nga sipiika bamulonderawa ntebe bano bajja kumaliriza bumaliriza titwaffe twagala caucus ebintu ebiyita mu parliament bidda mu caucus wali entebe parliament ne bajja ne bamaliriza ye NRM. So NRM ekyokubiri national resistance movement to resist who bakyali mu buyeekera mpaka nakati national resistance nti no handing over power they will resist you they can resist and they will resist you. Kakati Bobi Wine kyafunye ekirungi nti ensi yonna etandise okukola okujja tutandise okufuna etali portions ezitali portions nti abekasese bokka bebagala Bobi Wine agenda. It is now becoming a national wide
but mu military guided democracy mugenda mpola mu abaagala obuyinza because bano bajja kujjayo feesi zaabwe entuufu bali abakiri emabega bano nga babiseewo kateni ya democracy olabe nti okwekalakaasa abantu nkaaga bafa abamanyikiddwako olwo deep state eba etandise okusituka eri ebadde wansi kati edda waggulu ge magye gokola ki nti woba oyagala okulaba eggwanga nti liri peaceful genda Switzerland omusirikale takwata batyuni abeera musirikale awo omulambuzi amanya ti eggwanga lino waliwo peace kati bw'olaba omusirikale ng'akutte batyuni ng'omanya wabaddewo kasikafa akatinitini oba waliwo obwo ababbi abatiniti buli woolaba omusirikale ng'akutte anja tewaba peace kakati ekyokubiri buli woolaba ow'amagye nga azze ku street Kanyihamba yagamba nti ab'amagye tebaba trainingira bifo mu cabinet tebaba trainingira ku street baba trainingira ntalo kati buli woolaba military police ku nguudo gavumenti ebeeti buli woogiraba ku nguudo nga bwolaba kati amagye wegali gavumenti eba teteredde ebeeti Trump yaleeta national guard America nabamuga agizeeyo mangu tumaze emyaka 13 national guard tejja okwata amagye ga America ogayiwe ku street nga tetuli mu lutalo. Do you know what that means? Bizeeyo kakati ne wano mu military guided democracy bibaamu amagye gateekinga center stage awe nkubuliza jjoni mu military guided democracy ngowa Uganda amaanyi g'abantu gano gamala gokka okujjawo ekintu kino anti ekizibu ekivaamu nti confrontation abantu batuuka okufa nga mangi kasita watabawo negotiations mu military guided democracy versus people versus amaanyi g'abantu kube asesa agamba east egamba nti west egamba nti tugende era okuva Bobi Wine bwe yajja abantu abakafa bangi nnyo okusinga COVID. That means there is a confrontation between the military guided Zenawi owa Ethiopia yakijjayo bulungi. Zenawi yali dictator kuba Ethiopia is a federal country abantu obawa ebintu byabwe ne beekola ki beekolera yali dictator nti mu military guided democracy nga bwolaba bazenawe bafuganga amawanga ba Stalin mu ba communist kwa president Museveni mu communist agala nnyo communist ideologies ne bwe yakulya bino ebyaba capitalist bino abyagala ku sente neero omuwulira emirundi mingi ng'avuma abasiyazi emirundi mingi bwe yali asainingiteka y'abasiyazi yagamba Uganda is not ruled by Washington, they look like their mothers something. So his communist ideologies because mu communist ideology the army becomes the supreme. Ne bwogende China the supreme is the army yewa eggwanga ki direction. Kati abannakenya balalu nnyo nti tebannalaba ku general ng'afuga eggwanga. Omanyi Uganda alinga omukazi eyanobako eyawasaako ku mugagga omukazi gwe eyalimbibwa n'alowooza nti afunye. So Ugandans have gone through enough. Era President Museveni aliko ayigezera yakyogera bulungi yagaa nti the history of countries, it is a history of destiny. We concentrate on the what, not on the who. Politics w'amawanga n'abakulembeze be tujja tufuna biba byafaayo byaffe because ebyafaayo bye bituwa ekyomu maaso. Rwanda His Excellency Kagame agifugisa omukono ogw'ekyuma si lwakuba nti ayagala ne history ow'emabega. Eritrea ensi ziri bbiri zotazanyirako mu Africa, Eritrea ne Rwanda. Eritrea babadde mu lutalo okumala emyaka mingi nga balwana babayisizza bubi. Israeli nayo yeeyo kakati Eritrea, Rwanda ne Israeli they share a history ow'omusaayi. They will get the presidents that they have. Burundi ba president mwenda bali assassinated Burundi. Do you know what it means? 9 presidents to be assassinated. One yasembyeyo okufa. They die in mysterious circumstances. Kakati alikani general yafuga Burundi kati. Not because it bandyagadde nnyo general but the history of their country. Ye not ye direction. Kakati ekizibu ekiri mu Uganda nti bamwami Museveni ekizibu kyabwe nti yesi eggwanga bali wadde direction biki but
ebyo byonna mubikola naye there is a time ng'amagye gayina ate okuwa kati abantu batuulewo babeerewo anti kati confrontation nze kyentya nti abantu balina okufa bangi bwe kiba kya force kuba nange awo mbadde njagala nti amaanyi mangi ag'abantu geesigajja naye ate waliwo military ate military egamba owuliddeyo n'abamu bagamba ate tujja kusalutinga bantu kati ekyo kyekibaawo ekyo mu byafaayo byensomye osugende Philippines osome ku Ferdinand Marcos genda wane Cuba osome ku ba Castro bafuga Cuba emyaka 5 ekyo kibeera kya bulabe nnyo amagye kasita gatandika okubagana n'abantu kubanga Uganda ki bantu so buli watabaawo kwogerezeganya nakye bayita transition obuyinza okuva ku Moi Kinyatta yali ayagala Moi naye nga bayirikisibe Kenya bamuzaala wa Moi kwa Moi yali musomesa naye nga Kinyatta yigwa ayagala okuwa obuyinza lumu Kinyatta yamuyitako ku State House n'atamulaba Moi n'asigalawo ku ntebe ng'atudde mpaka ku makya Moi bwe yasooka okufa Mama Ngina amukubira essimu Kinyatta bwe yafa Mama Ngina akubayira Moi essimu nga the eyes of the nations have closed Moi yasooka otegeera Kinyatta afudde kati bano abali balinze entebe bali waabwe nga n'amawulire tebagamanyi bagenda okulaba omusirikale ADF wa Kinyatta ate ng'ayimiridde mabega ga Moi yagamba nti Moi afudde ku TV ng'obuyinza bukoze eki bukyusa naye ekiriwo kaakati nti abantu bakoye guided democracy ya military bagikoye emyaka 3 era they are willing to do everything ojja kulaba confrontation yamanyi naye ejja kufiiramu abantu bangi Abannayuganda batuuse emyaka 3 President Museveni abantu beyasanga nga ba myaka 8 bafu ekizibu ky'NRM tebadocumentinga revolution yaabwe because President Museveni yagipersonalizing nti ffe aboogera kati difference yaffe ye Museveni tetulina nnyo bye tulabye bayina nkiza yate omwana yatta kitaawe ne bamugala lwaki ose kitaawe n'agamba nti sirabanga ku mulambo kati generation gye tulina baga emundu oba zaakazaake naffe twagala tuddukemu nga bwe badduka naffe twagala tuddeko mu nsiko but they don't know what comes after abaabirabako era bo abantu abakulu batugamba mwana wange genda mpola emundu wali ogiwuliddeko gwe zaake ng'omusirikale tannava mu barracks naye omusirikale kasita atandika okwogera Oluswayiri bw'otegeera military guided democracy. So what am I saying? There must be, the military must accept that we need a transition in Uganda. Tulina okuteekawo transition ey'emirembe tuteekewo akalulu akarespectingibwa buli omu kuba kati wenjogerera byabakama muwanvu special force yasalako dda isi era omuwulira ebintu ebimu byayogera yagambye yeetalaba na mawulire namulabye byabakama nze we nategerera bigenda mu maaso onominating otya omuntu ali mu bigere jandyage no get money from the East Ugand by Amuriat mumugulire engato naye waba naye yakkiriza n'amunominati olwaleero ebigenda mu maaso Bobi Wine bamutulugunya bamukolaki asirise kubanga deep state etekinga okirimu naye kiba kibi nnyo nti abantu kasita batandika okusituka because military newe banga y'amaanyi tojja kutta abantu bamalewo ku street era strike zonna ezitwala gavumenti ziba za ddakiika 3 kasita obeera mu strike netwala essaawa 2 kifeemu etojja kusula gavumenti etuukira mu ddakiika 3 gokka ago gavumenti eringa pikipiki ekikomboliyo kigikuba ekigulu gavumenti egwa mangu kati bano abakiri ebbali because Captain Mukula yalwanagana ne Brian White recently ng'alina force captain ezaali zimuvuga. Captain Mukula yagendako mu kkomera olwo okulyaza amaanya ssente z'omusolo kakati oyo teyandibadde talina image esobola kusonga mu Bobi Wine lugalo nti omuntu wa diploma ekyokulya Captain Mukula yasoma ki n'ababuuza nti President Museveni atulageyo essomero mwe yasomero mu president okufuga ensi emyaka 3 teririiyo abantu system yezimba omuntu lwakuba President Museveni kye yasooka okukola yasoma Abannayuganda n'abasoma okumala ebbanga kyekimuyambye nti okukyusa ensi olina okusoma embeera z'abantu ab'ensi eyo nti bw'ogenda Saudi Arabia n'otwala omwenge ki ekijja okutuukako China tekkiriza madiini oba oli mu Katuliki oba oli mu Protestant bireke eyo ewamu
era ne bakwatako ng'otandise okwogera ebyombo Katonda yajja baagala omuntu omuchina asigale oligino. They don't want you to import anything that has ideology. Era bo ne WhatsApp ndowooza balina zaabwe China ne Russia. Kakati n'olwekyo bakapiteni mukulu bano tebeeyambye. Kapiteni mukulu okusinga okuvuma Bobi Wine ye waabwe eri ye yabadde NRM mu Eastern nga yakulya NRM mu Eastern region eri mu Basoga. Vunza abantu bafenvunza. Bakapiteni mukulu abo baagala President Museveni abayike abaweeyo kasente nabo buli omu kati avuga pulojekiti ye bingi nnyo kati ebirimu NRM natidde. Waliwo abaana b'NRM bakola amasaati gaabwe malungi. Isima naye yabadde ku gundi eyo bagiyita batya obutadoba kiikawo tutadoba kati nga balina n'amasaati gaabwe basabye babawe tenda masaati malungi nnyo agaabwe naye nga General ow'amaanyi era naye abyagala ekisa NRM mu lulu n'abaana bano nabo notabalekera kuno ne babagamba nti budget bagisale edde ku ezo ku 15 budget bagikole ki naye nga baaleeta waliwo omuyimbi omu w'amaanyi obukofiira bwa muzeeyi obulabo bwa yero kitaawe yaleeta konteina z'Echina naga nti gwe kitaawe ajyatukolere owaffe bwe businga obulungi nga omuyimbi oyo ate yalaga nti alimu opposition naye nga tenda eyokuba obukofiira taata we yabuleeta soka olinde ow'amaanyi omuyimbi w'amaanyi ali mu opposition taata we yali ku opposition omuyimbi yali ku opposition omuyimbi ali ku opposition naye taata we yaleetako obukofiira bw'enaani n'atuyita naga nti tujje ffe tukolere nnyo obwo obukofiira bwolaba muzeeyi yabuyimba naye kikono ekirimu enaani alina sente wezabufunyeemu wadde tewali kakati bambi natunuulidde abaana bano bayisimu ababadde batandisewo pulojekiti yaabwe kiikawo tutadde oba biki gajje n'omu tenda ajagala ate ajagala bubi nyabo tebavuganya kakati emyaka 3 omuntu ng'obadde nga ne bano abaana bammwe bwe muyita ab'NRM abo bakozeewo bipulojekiti byabwe naye ng'era tenda ajagala mazima ddala selfishness kikale etuuka awo kweyoleko so bakapiteni mukulu bano balina projects zaabwe ze baba baagala okuyisaawo mu linnya Bobi Wine kwa Bobi Wine era Bobi Wine n'avaawo abantu baavuwala fulufiga ebyo byonna yandibijjewa singa si Bobi Wine era bafulufiga balina kwebaza nnyo Bobi Wine okujja badde banaalya babajjo babitex ne bakuwaayo olusambu obadde onaalujjawa kakati ekisinga obwetunzi mu Uganda si golodi si kofi Bobi Wine gobeegala sente lerukero okume Bobi Wine ogererawo wa president direct Bobi Wine wamma ayambala saati ebyo byenagamba gundi nga tebannamugoba kako owaiso nti intelligence ye yani akalengedde tekyakola nali nakamalo kyogera ne wayitawo wiiki emu ne bamukyusa ebyo ebya Bobi Wine ali mu mokasi nnyo bali mu saati ya bikuuboku tebikyakola wano Saudi Arabia yatta Khashoggi nga abarasha be babazimbira embase kuba abasaudi bamutiramu embase ettake nga seba abasajja balina audio buli kimu ekyagenda maaso moyatta Jeje Kariyoke ng'esawa ya Jeje Kariyoke recording nga Amerika be baagimuwa kakati Bobi Wine yo bamulaze ng'alina ki bamukubye ekifaananyi ng'alina likoda wano Bobi Wine oyinza omwepankirako kati naye nga recording ye saayi nga recording saayi namulabye ne Kagundi wano essaawa gy'ayambala oyinza osanga ya saayi kati buli kimu abeera wayamba n'abapolisi why are you mistreating me kumba amaloboozi eri bambega bagafuna abasaayi kati gwe mukupisa olabe mwali wa pulezidenti yagenda mu UN nabamugaa tutuwulira tumanyi buli kimu ekyaliwo setireti zaffe zaali mu bbanga tumanyi eyatta gundi nani eyatta gundi oteras baana bamugoba ambasada waffe ate tebamugoba mu UN ng'agenze okulimba bino ebyomwaliwo nga setireti y'Amerika eri mu bbanga
osobola olumba America president yagendako mu America ne bamulaga eri wakituli aka katonda muggulu olowooza nkulimba nga satellite eri mu bbanga bw'eti emulaga eri wakitula nga ali mu America golowooza lwaki eri State House yagivaamu State House bali bake bazungu be bagizimba omuzungu kasita akuzimbira ekintu kiddukemu nazimbira ekityo nazimba eyi eno ey'entebe Bachina be bagizimba ate firiji yayo yatta aba special force yeggala firiji eringa nnyumba yabakisibiramu anti ffe tubimanyi ffe tubeera eno so ab'NRM bangi bajja kuvaayo. We have seen projects before. We have seen people in the NRM who have accepted nti Bobi Wine okumuvuma tekikola bangi abali mu NRM abasinga ku captain mukulu amagezi because intelligence and knowledge and power are completely two different things. Kakati ba Mike mukulu bano babadde ekyenali mu tebakiriimu nnyo mu campaign ze banoonya buli omu waayingirira muzeeyi anti sente kati za media olina ovaayo n'okola ka vidiyo nga Bobi Wine omuyisaamu amaanyi olwokuwa but ekyo tekiyamba tekijja kubayamba because Bobi Wine kasita otamuggyako bamuwagira nakuleeta solution okulwanisa Bobi Wine si ye solution ddayo okole bye mubadde mukola abavubi mubaddiza ennyanja yaabwe obutale mubuggyemu emisolo bana ba bodaboda baleke bakole as long as the city is working because abanayuganda bali mu informal sector okusinga leave people to work abantu abagoberera Bobi Wine bajja kendera create jobs abavubuka mubayambe mubazzeeyo mu sekita makerereddemu okusomesa abaana naye ngaebasomesa mirimu gya mutwe so okuva Bobi Wine tekiyamba batise project because ne bebawa sente basajja bule bamuwa sente namugadde yakole tugendagendaeyo Bobi Wine so mawe yagambye ba captain mukulasira bannyo kyamaanyi is looking for money afune relevance mu kalulu kano bamulabe nti naye akola mawe agambye yawo n'agamba nti lwaki ensi eno tetugikwasa omuntu omukulu amanye ebigenda mu maaso naye abaana abato baagazaaki ensi eno gitwala mu maaso bagyagala gitwalawa mawe bwagamba ye anti mawe naye owebufalansa afuga bufalansa wa myaka emeka obaana okufuga aba ate okufuga ensi ono we Ethiopia is the youngest in Africa naye alina reforms zaakoze ennungi because it's not about having an old president it's about good ideas. That's why me when I'm talking nzija nnyo Bobi Wine ne President Museveni kale sibazimbirako Uganda ebirowoozo ebirungi ebiva mu parliament ebirowoozo ebirungi because constitution and constitutionalism are two different things. Constitutionalism is you to adhere to the constitution because the constitution remains a mere document bwe batefunye bantu bagisaamu webakusiba essaawa 72 constitution yegenda nekojjayo so you must have so many people abali constitutionalism abawa constitution ekitiibwa so ne bwe tunaafuna president omulungi nga tetufunye characters eziri mu bifo ebyokwerinda eziri mu bifo ebisalawo mu ggwanga nga biri respectinga ssemateeka tujja kuba tetulina kyetukoze so ebirowoozo it's not about age. Uganda eno esobola okufugibwa buli omu Macron owa Faransa afuze ono omwana kodiwo Ukraine yamaanyi nnyo mu kodiwo ya Russia n'America efugiddwa omwana omuto. It's an international trend everywhere because bwetuya generation y'ensi era kati emyaka egiriwo gyegyo okuva myaka 3 mpaka 2 bangi nnyo abo bangi nnyo ebintu bikyuse so many things have changed so mawe aleke kulowooza nti bakulu balina okufuga because it's not age yereese obuzibu. That's why nze sikkiriziganya nabagamba nti mwami Museveni akaddiye nti omuntu omukadde alina okuvaako no mwami Museveni has run out of ideas kyekimukuba kati nti ebintu byeyayogera mu gundi ye manifesto ye emyaka 3 emabega paka nakati ebinnakolebwa manifesto ye mukuba because manifesto ye ideas si myaka gye mukuba. Presidents become pragmatic in old age. Pragmatic kitegeeza nti ebintu bye baagaananga edda batuuka ne babikkiriza
baba bamaze obuyinza nga babuluddemu tebali excited because omuntu mujja mulonda amala emyaka 5 nga yeekubako nfuufu famire nga yeekubako nfuufu nga yeekubako nfuufu ekyekkusa ekyekkusa so kakati ekituwagiza Bobi Wine ono it's not age, it's the idea empya zisobola okutwala eggwanga mu maaso. So kyekyo kye nali mbagamba mu forces of change nga twagala opposition y'omu nga tusisinkanye. In Uganda it's not about policy, it's about individualism. Tewali ggwanga likulaakulanira ku individualism nga opposition leader bakyali mu mawo byayogera. Kati eyo policy is age policy. Gwalabyeko Biden ne Trump nga beekuba emyaka policy. President Ali Gore ekyamukubya akalulu yagamba Abamerika tulina reserve z'amafuta mu nsi yonna ffe abasinga ebbeeyi entale ziri mu Saudi Arabia eziri mu Middle East bwe ziba zitulinyisiza amafuta nze ngenda kukwata ku reserve gaffe amafuta gakke ebbeeyi tugagule sente ntini. Abantu ne bakuba erumu ne bagamba ne Ali Gore tabanga woono president tumulabanga ku Bush yakwata omuzindalo n'agamba Amerika muli basiru bwe tuba tutuuse okukwata ku mafuta ku reserve zaffe nga tetuli mu lutalo Amerika enafuye kyekyakubya Ali Gore policy. Naye wano Mau gwe Besigye olidde nnyo obaddewo nnyo. Kaakati gwe Besigye oli mu kiga. Kaakati Besigye ne Bobi Wine ne bano ba Mau difference ki gye bayina? Individualism. Mau abuuza center number. Yali abuuza aba 0% number. Ono n'abakola akakodyo ekibiina n'akiregisitali. So tulina okudda ku policy. Ave mu by'emyaka is not an issue. Nze President Museveni mbadde simuyinaako buzibu newe yandibadde wa myaka 8 naye ng'alwanisa obuli bw'embuzi nga land grabbing mu Uganda ababba ettaka tebakuumibwa magye ng'akakiiko ka mukyala Nakalema tekakwata bwennyanja kakwata gennyanja ng'akakiiko k'abamugemeyire kazuulanga ebiri mu ttaka bali bamutidde n'ewali ku gundi emutu yaggwamu amaanyi anti yali akolerera ba Chief Justice bano ne bamukuba yakwata ku powers ate n'akwata ku military guided democracy kasi tokwata ku military waliwo bajjena abali balina okusooka kakiiko naye nga bambi minisita omulaba ekigambo kimulakidde okitegeera kaakati bamugemeyire abo they become wobeera ng'oli musambi mulungi nga abasambi bozanye nabo bakulirako ennugu bakumenya kakati bambi bamugemeyire ezi recommendations up to now teziteekebwanga mu nkola omanyi kyekitegeeza nti Katikkiro wa Buganda yagenda mu kakiiko ako naye waliwo abanene be bayita ne batalungiye ne badduka wa president wa minister gwe bayita ng'alinnya yaati kakati bw'oba onyooma obukiiko because nze bano abasajja kyembagamba bandibadde bagenda mu bukiiko obwo nga bakyali mu buyinza ka gavumenti eddako bwe muba mutandise okwetya mu gavumenti eyammwe mwennyini so bamugemeyire bamumalamu amaanyi bamugemeyire at one time bali baagala na kumwasasineti ne bamuwa ki security gwe NRM giyingiremu oyogere ebituufu olabe oba bo baagala mazima bali babadde ki bamazima gwoyinza okulumba kabamba n'emmundu 27 tuzikuwoddeyo kati tosobola so buli kintu ekyabwe kyonna kyazimbibwa ku bulimba tebanga nga tebiwangaala ne bapersonalizinga olutalo bannadduli ki ekibaluma kusayininga ndagaano mu Kasaka wali mu Kasaka nadduli bwe tulituuka ate abannadduli Sejjusa yeesimba ku Mwami Museveni mu nsiko Mwami Museveni n'amuwangula n'obululu bwali obululu 15 Mwami Museveni n'ategeera nti ne mu struggle mwennyini gye balimu mwalimu abaali batamukkiririzaamu omanye ekimwagayisa Ali Haji Kigongo Mwami Museveni bwe yagenda Sudan n'amala ebbanga ddene bano Basejjusa baamugambanga omusajja talina nekyalwanya bwadda wano ati gwe yalekawo nga namba 2 tumuvuunike nga talina kirwanya tumuvuunike Kigongo olwatuka mumeti sebo ow'ekitiibwa obuyinza nga we wabundekera buubuno mbukuddiza okimanyi twaliwo abanyiika struggle teyakoma omanya abaali baagala okugivuunika be yakawona
so nabo bennyini because basejjusa balaba president Museveni ng'oli ow'omunsiko fe tumulabanga president bo bamumanyi bamanyi weakness ze bamanyi mbu naye yalinganga Bobi Wine ensi tefugibwa bamaanyi ensi tefugibwa bagezi ensi efugibwa ba Bobi Wine bajja ne bakozesa opportunity nti powers zonna kayiwula mu mukubi sejjusa mu mukubi mbabaza akubiddwa Bobi Wine nze Bobi abanga atudda yakawangula ekyaddondo obw'MP si gye yawangula n'agamba mukazi we Babi one day will be a first lady nyemmanyi ono omwana Trump bamukuba mu 2000 bamuzannyamu omuzannyo nga comedian yamuzannyamu nga president wano mu 10 ezo Ibrahim Lincoln ne Jeff Kennedy bafaananya history bagenda mu masomero geekamu oba bazaalibwa na mu November bonna baali assassinated ebintu ebimu birina destiny Bobi Wine ne mukyala we bazannya omuzannyo ku National Theatre ng'omu president omulala first lady kijja kuba ebintu ebimu Bobi Wine is there because of luck alina okuba musikisa politics mukisa tebakulimba nti mulimu omugezi mu politics President Museveni yali wa mukisa nnyo nti yazannyanga obujogolibwe mu gavumenti z'abalala nga tebakimanyi nti yabikola Mama Amelia babeeranga mu State House z'obota President Museveni alina omukisa abataasa genocide nga bamuwambye bonna si bajja General Katumba Amala yalwanawo kutaasa genocide kakati ne genocide wa mukisa bamuziko bamuyitanga lufu death itazanyi yali mulwanyi so Bobi Wine at one time he has moved and surpassed even where the elites we bali bamusuubira bwe yajja bagamba muyaga era kituufu gwe gwali muyaga buli mugezi yenna n'akuva Bobi Wine okimanyi nti mu opposition waliwo abamusaba ssente bamu campaign tiffe tetujja kujja pozi ng'otaddeko emiliyoni 10 naye mukisa kakati omulwanyi gwefe abanupu gwe tulina n'okusinga okwagala ye Ssebalu ono yaddayo mu kooti aloopa omusango ye mulwanyi eyasooka eyaleeta struggle ono yaddayo aloope no yaddayo aloope mu kalulu aka Bobi Wine omutegedde oyo kanti nti simanya ne Ssebalu bazzeeyo mu kooti akalulu oba bakasazizzaamu kati kanti nti ne Ssebalu be balwanyi baffe abaasooka singa tebaalwanagana Bobi Wine ate yandizze beba lutamaguzi baffe kakati awo omukisa bwe gutandika omuntu nga yazaalibwa n'omukisa tumwepankiranga oyo omwana Bobi Wine alina omukisa era naye kyali sirowooza nti akimanyi alayika azuukuka n'ekiro naga bano bonna bagoberera nze gwe mu Uganda yaleero okufuna abantu abagoberera bantu bameka abaguza obuyinza ne ssente ne batakufuna omanyi projects gwe zasse Bobi Wine omanyi projects zasse abasajja gwanga baali ewadde ng'ensi bagipatitioninga abahololo simanya abakiga abahololo simanya ati waliwo abahima ate abahima ate tebaagala bano kuva edda baali balonzi banti ate nga bakolera bano ng'eggwanga monaki omusajja akikubi they have gone back to abasajja abamafiya batuula eyo mu mafiya meeting nze ntera obawuliriza ebiseera ebimu nayaga nti we have twale Bobi Wine twali tuuza nti abantu essaawa zino bajja tuuka nga omwogerako baseka everybody underestimated him n'atuuka mu parliament waliwo akalulu akakubwa mu parliament tekaali official nti President Museveni bw'atabaawo ani atwala eggwanga mu maaso kati ng'abantu abatunuuliddwa ennyo baali babiri sipiika ne Honorable Nsereko Honorable Nsereko omusajja mugezi era ye member wa parliament yekka okuva oba ddi okufuna obululu ku bwa sipiika obusoba mu 10 wano yesimba President Museveni amuyita mu State House namugaba akalulu kaveemu n'agaana nasijja kavaamu President n'atuulawo nga balonda sipiika yatuula mu parliament alabe be yawadde sente ze ababaka nega nti peeni alayika oyo omuyekera peeni alayika yazitaddeko ne kamera alabe yalidde ezize akalulu kamuleeta mu parliament kakati Honorable Nsereko bw'aba n'ababaka 10 nga baali bamukkiririzaamu iwaze threat nza nina abantu 3 bentya mu opposition Ssemujju
ize yatudde mu mawulire abimanyi threat ba threat Honorable Nsereko mugezi kakati kyova olabanga eyo structure Bobi Wine n'afuluma ebweru ye n'akola ebyo bano bakatolo bwama ekibawala nnyo ono Bobi Wine kuba ye Honorable Nsereko ye talina buzibu is a moderate man kubanga ate abasiraamu bamwagala nnyo kyova olabanga mu settlement eno tetulina kuba buli omu waliwo empaji ez'opposition nze ekyali kinkubiza taata wange Lukwago nga mmanyi nti FDC kwana Lukwago yali agala kujja mu 2026 mu 2021 nga bagala muleeta nga president kwaye Besigye alinga Museveni bonna tebazimba baalibo amaanyi g'omukulembeze bagapimira kuba meka bozimba Besigye tazimba olina mukwatira nsawo wakati olaba ono gwaleese talina n'abantu aba bonna abamubaddeko abasinga obungi gwe tubamanya abasajja ab'opposition abaali ab'amaanyi tazimbye Kaseese eno famire y'omumbere bakyabazanga ekimanyi nti Kaseese yonna ababaka mukaga bonna babadde be-FDC naye tazimbye bakulembeze Besigye because alinga ndowooza bakisoma mu nsiko don't empower people namuzayi tazimbye President Museveni naye tazimba because bwakuzimba you become a threat abayeekera tebazimba abayeekera bo bagamba nti empower the strong don't empower the weak bapawalinga awuli kyovula nga NRM weba eyagala ekuyambe olina okuba nga olina kyoli ye communist ideology don't empower the weak must remain weak zimba weak mbadde maye ekintu kiba anti kyekirina okukolebwa naye the weak abanafu balina okubeera nga banafu mu gavumenti ya President Museveni mbuulira abadde batwala ssente bebamu omusajja abadde mu cabinet nga tavaako myaka ago empower the strong bebali bokka yali oluguudo yali awa era bonna ogenda batuni abantu abasumbuye eggwanga lino tebasukka bataano they are the same faces everywhere tebasukka bataano nali ez'oluguudo buli wamu omusangawo omusajja yaŋŋamba mu ministry ya foreign affairs essente ze basindika okutereza embase zaffe genda olaba embase yaffe mu America ojja kuseka oluusi n'amasannyalaze galabika nenga sente ze tusindika okutereza obutereze just okuzitereza sente ziri awo northern bypass sente ze balidde so n'olwekyo kyetuyinza okuddayo tukole kwe kufuna abantu abalina karakita abasobola okutwala Uganda maaso n'okulaba nti eggwanga lyaffe tuddeyo ne tuzimbira institutions demokrasi abazungu kye batukola obugu nti amasiga agayimirirwako demokrasi bwe gaba nga si magumu demokrasi tewaba Bobi Wine ne bw'anaatula ku ntebe nga tafunye bantu ba mutima mulungi abalina constitutionalism abasobola okumuyamba okutwala eggwanga lino mu maaso okufuna abakulembeze obutafuna bannabyabufuzi kakati musitwaga abamu bawasiriza musitwaga abamu bagamba wano naffe tulina okuzimba musitwaga abamu so empower people get people that have good character that can run this country isima obaana abala bayina okuddayo omanyi isima nze kyemwagalako nze royalist naye olulimi isima kati tebamujajinga nti isima bamujajinga ku myaka isima nti muntu bwati omusajja omukulu n'abantu ayogedde bwati ekyokubiri ku social media kyetuyina bayisima abo kyebalina okwejjamu is excitement namulaba nga avuma fulufiga namugamba nze nja kukuba empinga ne genosale waali nja kukuba empinga ne Museveni alaba balaba dda nti alabye ku bapulezidenti nga bataano abafa alabye gundi ng'agenda n'alaba Obote ng'abulirayo n'alaba Amini ng'agenda kati balaba dda ensi tebaagala kiryanganze wenkera muno nja kukuba empi nga ne Bobi Wine alaba mba sijefunye Bobi Wine yekka mba ndaze nti nze sina teri antwala yanitache
And when you create that perception, you create enemies. Isima byayogedde ebyo abanno opusibe babirabye obubi bokka wabula n'ab'enaali kasita otandika ozimba perception yetu ffe bakitaffe batambula n'ennyondo n'asita kayina emirandira ayina emirandira takira bukezi ku makya n'aguninya mukuba ennyondo waliwo omuserikale wa traffic yamuyimiriza naga naye bimusajja kubina ebisi byonna byotambula nayo byakigenda obuzenyo ku lwaki Amerika erina nuclear kyemugamba kakati isima tebasobola kuzimba perception bwetu. It's for few, the untouchables are few. Nenale mutajja kukkiriza gwe ogambe nti tujja kubatta kwa otuuse ku maaso ga genocide otuuse mu maaso ga sodo, so you feel empowered nokuvaayo tandika okwogera ebyo eyo perception yekulimba. Nenale muterwanirira muntu nenale muterwanirira muntu ekyo bakulimba ojja kuvaayo ku media ng'oli excited oyogere byogera President Museveni alabe bibi yage put him in prison. President Museveni alina omukwano bakayibula baali naye nga bali obuwukiwuki mu nsiko tiyamuteekayo emakindi kati gwe Isima gwa omuyeekera kasita obanga byoyogera tebimutwala. President Museveni buli wazuukaga ani ampisa mu lunaku luno nga ndi president oyo yekka sisi newaba mu opposition yakunoonya nti ani atuyisa mu lunaku luno nga tuli ba president gundi mumuleeta gwe kasita oyingira enaalemu oba omaze ofuna olubuto you are nothing now, you are not a threat. Era abasumbuye mwami Museveni be bantu abatakolera mu structure abali mu opposition tebavaayo abo. Kati gwe Isima, you are not protected. You are in the NRM. Already oli mu structure. Ebyo byoga ati nja kuba full figure nga genocide alaba. Oliwa batakitwala bati. Baka ma Raila. Nga tunalaba. Bamba baziba byogera goza tebanyiga. Era bo babiriri ne baseka. Sodo ne muwala wa kuteesa goloza simanyi busungu buliwo neko aliyo deungo uliaga nja kukuba amasasi nga ne Museveni alaba. They excited ebyo tebikola ebyo tebabyogere ebyo byabali bali ababoda kati Isima status gyaliko ne stage gyaliko alina okweyawula mu baboda boda ebibozi by'ababoda boda ebyo tumanyira olinga kino respect you. Olwangamba nti ababeera ku ewala nnyo ne source of power boogera nnyo okusinga anti power bweri abalina amaanyi teboogera. Era zo omuntu wangamba will arrest you. Muga don't even tell me. If you can arrest me, arrest me. You have to tell me that you arrest me. Arrest me. Abalina kakati bana abali abalaba mwami Museveni kubanga yamumiitinga y'olunaku lumu ne beekubya ekifaananyi abo enale mbaloza beekubya ekifaananyi nno nga balina abasirikale ono ali wano n'ono ali wano babasanze nno ku kkubo ne beekubya ekifaananyi najja enkya n'akola vidiyo tugenda batta gwe Isima gwe atalina nanajjolo toyina na muzimu gwa jjajja nambaga akasambwe akatandikirako mbasamize ogambe ojja kutta abantu nasakereko zembalaba don't be a comedian. Nze natandika okulaba nze nkulidde mu mmundu nkulidde mu masasi getwayabulirangamu awe Namirembe awo wetwakulire wa jjajja kyama eyali doctor wa president jjajja kyama awe Namirembe awo bazimba kopi nga iyo state house ne yasooka mu Uganda nga abana ba president basomera wali ku Rohana kati oba yali state parents kati Rohana awo. So I know what power means. Manye mundu kyekikwa nkuze njiraba era abasirikale mbamanyi ne sayansi waabwe mbamanyi kakati bano abali far away they want to create an impression into untouchable. The state eya Museveni esobola okuleka negwe vaayo tandike ebyo Isima byali ajja kugendera oziraze Museveni talwanirira alimu. What did he say?
that is creating a perception, His Excellency, that we are the ones who are killing. Put him in a prison. Olabe embwego b'ekiwempe g'ow'eddiba. Embeera gye tulimu. Oba message twagirisiibinze bubi. No. Public yalisiibinze. He was excited. Message yayisima. He was excited. Never go on media when you're excited. Never go on media when you are annoyed. Bebifuga media. Be calm. Be simple. Tojigenda kongo ina bizibu nga Land Road yakubanjiza ogenda kola ensobi. Okitegeera isima alina okuzimba brand nti nvudde muba boda. Abogezi tuli bangi. Waliwo aboogera okusanyusa, waliwo aboogera bye batamanyi, waliwo abatagala kuwulira mazima. Twaze mirundi ne bwovaayo n'ovuma nkugamba mazima nti Bobi Wine okwata obuyinza mu military guided democracy people abantu yonna Uganda yonna enavayo negenda neronda tali president aba bitundu 5 ku kikumi segera naye nga toleese fujjo kasi todde wali ku street wali Mwami Museveni wakwagala ogwo omuzannyi agumanyi agukuliramu oba violence agumanyi bulungi so bw'oyagala oleete fujjo tolanga Bobi Wine asiko walinze nnyo he has remained calm bamukanya okusula waso. The Ismas should create a brand of people. Ebyo tebabyogera saagala kulaba Isima nga avuma full figure. You play person a contempt card. Nze okwogerako osooka kubuuza gwani. My father was a presidential spokesperson for 14 years. Toyina kyonnimba mu status. Kati ogenda kunnimba ogenda kuŋŋama nti ogenda kutolewa President Museveni. Bonna abatwale watuwa President Museveni nimba manyi bandeterako $5,000,000 nga zivudde wa General. To you boy, you have the brain, you can give it. Mutabani wa General yajja nangamba balinayo tukwagala nnyo mukani wantu nemba gamba NRM to appreciating the knowledge. Sekandi amanya amateeka naye gavumenti ega respectinga principal judge wa Bafayiro ku musango ogukwata kule na Uganda ogwa banka. Kakati n'olwekyo NRM to respecting and knowledge. Badru Kigundu engineer bamu balisanga obululu 1 + 1 = 11. Nenga engineer musajja wa amaanyi. Professor Bukenya ali mbakazi. Musajja tuwamukubye nako Professor Bukenya, a former dean at the medical school in Makerere. Olozo NRM ebuliddwa bagikolera bagezi. No, they don't respect knowledge because it's a military guided democracy. Kastobera n'ennyota gwasalawo. Nze taata namugamba nga nemugamba nze abantu b'omukoleramu tebarespecting knowledge bayeekera. So kakati bano bayisima balekerawo okubeera excited kubanga osisinkanye ku sodo kubanga soda akuwadde mu motoka naawe otuulemu kubanga afande muhozi wamusisinkanye eggulo limu ne mubinyumyamu bye munyumyamu akumalidde obuzibu bwo nojja ku media and you create a perception that you are untouchable. Because the man who is ruling this country taina mukwano nebe yalwana nabo tebamumanyi. President Museveni teri amumanyi kyekimuwangaziza ku buyinza azanya kadi ze nga azikoze bwati. Ono Bobi Wine ekimuyambye okusigalawo weya Bobi Wine namuweerezako n'akatabo nga nyenzo omukyalira Bobi Wine how Museveni defeats his enemies. Tatange yakawandika katabo kalungi nnyo n'akatabo ka Kanyehamba. Professor Kanyehamba ke yawandiika. Omanyi generation yaffe teyagala kusoma. Tosobola kulana na kintu kyotamanyi. Ddayo osome President Museveni ng'odiringa ne Bobi Wine ebimuyambye biri ebintu ebyo generation. Atudde ku maanyi ga generation. Obudde lyandongo oba omukutte mukwatire. Abe Masaka bajja kukola ki? Bajja kuwa. Bobi Wine afaanana nga President Museveni nga yakakwata obuyinza. Abantu baddukanga ku street bamulabe. They share history. But everybody came from nowhere. Kakati n'olwekyo Bobi Wine ekyokubiri ekimuyambye Mwami Museveni watamukubidde weewano. Bobi Wine yamanya nti nze simanyi n'afuna bahandula. Bakezo ne bakaaba amaziga. Tatuddamu talesipinga WhatsApp message si oli ayina abamufuga. Ayina bahandula. Omuntu ali registering ekibiina gwe nga president tamanyi. So Isima Muhammad. So bayisima Esima
ye abadde tategeeza ekyo no ne bw'aba yabadde alina ekirala kyakola ki siggwa alina okubyogera leka bannyini nsi babyeyogere muwala wa pulezidenti takwatangako Facebook live nadifendinga gavumenti ya taatawe Natasha wali omulabeko NBS balamu ba pulezidenti obalabayo bajovereti kajubi olowooza ye talina famire ye recently wano sodo ye yazze okuva mu famire yakaguta kakati gwe toli mu kiraasi esobola kera ku makino ga tujja kubatta twasse batini ng'osula wali mu Kimumbaasa aboogere babeera n'emmundu nga 7 makaaga waliwo wano aboogera statement tujja kubatta naye n'olabira ddala ng'omusajja ye eri tumwine bw'ayogera uga nti alina share sasiri amukubeeri alina share ku kwa Uganda eringa akasolo ke bagenda okuyigga buli omu n'atwala akataage yatwala ekiringa bagiyigira kakati eri tumwine avayo nayogera nga bali abatwala enyumba baga kyetumanyi nze yatwala ekisambi eri yatwala ki ate eri yali mutiitiizi yayimbanga nnyimba z'amagye mu lutalo abazira bafiira mu lutalo abatiitiizi be baluvaamu mwaka omoto mwaka yali looloyo nakusabira bagenda mu lutalo abalwana baafa abazira abalumbanga ku fulonti kuba bano abasajja batyanga nnyo abantu abalina amagezi nti obalimu naye oliki oli mugezi kati nga bakusindika unit bataliyoni ya koni ya yobote ogenda gifeesinga ne bakupromisinga ntujja kuweereza amagye amalala gajje gakuyambe kati we baali baagala ofe watuukanga mu lutalo ne batakuweereza abantu abasinga abagezi we baafiira bonna pulezidenti be yalabanga ono mugezi ono mugezi ono mugezi shapu bebagendanga mu fulonti era webamala okuwamba obuyinza amagye gategeera nti tetuzze kununula tuzze kubba kwekola operation Wembule eyakulemberwanga ani yali tazze kutta bannansi ba civilians yali azze kutta amagye ago agali gamaze otegeera nti tubabuulire twali tetuzze kununula Uganda twali tuzze kunyagulula kubanga omusajja abasajja bafulumanga n'obuveera mu nsiko leero atudde kuyiika n'omugaye kano akyalina kano ngakyali kano talinnyanga ku ddala nti omusaala gweyongera ali kasozi bapekosi kuteesa musajja akumibwa bataliyoni abo teboogera omanyi bali bannyini gwegenda osome amannya agali ku military command olabe emyaka 3 eyakoze statement bali bati kati gwe yisima teweteeka abalina obyogera webali amanyifu abanyankole bagamba nti tubuulira bali hansi ali igulu kuwulira nti tubuulira abali wansi embwa yabba empologoma negenda ew'omusawo muganda nega embwa eno yanzibye naye njagala ngikwate omusawo muganda agira tokola naddagala gwe nonye ewali pate wonna embwa ebeerawo ebezze kulya magumba so omunyankole yaga tubuulira bali hansi kati embwa nayo yaliwo waggulu ng'ewulira kakati munnange NRM bw'oba ogiwagira zimirizaako teweemalaamu NRM totandika yisima toyina mirandira egyo gyogera ayine yakuba abawagizi be NRM kayihula n'amunoonya ng'ali wani wajje nosale ng'erina amatama gageze bwe gati ayine yakuba abawagizi be NRM entunga leero oyo bamusse yali wajje nosa ne banoonya ayine ne bakuba ebifaananyi ayine deedi ng'ali wajjeno yenna amatama gageze abadde ali tumalirize n'emivule namulabe ne kapisito siyiye emundu siyiye anti nabo baagala okukangatiisaamu bivula ntiisaani kati anti baagala nabo okukangatiisaamu kati bagenda ne babewolaku bali abanene abatuufu beezaabwe tebazikola tebaziraga oyinza lowooza talina
gwe yamuzeeyi wange wali ogiraze sigirabangako yakamba ninaki nyondo nyondo bwega nga ayina eddogo nalyo we liremerayo ng'ajjayo esembayo mumubalaba mumasuuti kakati bali bano mpaamu nange bantyemu n'akateeka wano livule wange n'atambula emmundu bagitambuza batyo efiga ekuba essasi ogiraba si ya mefule mefule amanyidde kulunda nkoko ze kulunda mbwa ze tali mu kategori bamuwadde mbuto ne famu emwaga yakutiisatiisa butiisatiisa kati n'emmundu bamuwadde anti yabaga abanne nange ensi pulezidenti Museveni yalagidde bagule amadikaali ya 10 n'essente bwenzikuwulya zakuuma bantu be ekiseera kye tulimu tekiri nnomo amadi 10 zakuuma baziguze takewa kubanga wekidda ku sodo ne muwala wa kuteesa NRM tegaba kati awo teba pati abo babe entungamu akalulu kalimu babe enyabusoze emmumi nevuga omanyi nti waliwo candidate omu bamulangirira ku mmotoka ya zino ezikuma president ewerekera maama kwe bamulangirira abo babe kakati ababe kasita babeera protected bano babivule balina kwerwanako nange banne muntu eyo limbe ku nsimpi nnina bivule yakasabye yenalemu eyo yenalemu yennyini bivule yadatisa webatta ono omuwala ani oyo yali ow'amaanyi oyo yatukyusiza okuva ku airtime obupapula gundi ani oyo omuwala mutegedde omuwala yali ow'amaanyi mwerabidde awo ensi yali ku bunkenke ne batusa tugenda kutulakinga amasimu national ID simanya ebinkumu birina kati abantu balina okugula airtime nga tubalaba tutudde abatemu we bali batta abantu so waliwo kirasi ekizibu kya Uganda tulina abaana n'ebyalo nti enkaaga abaafudde gavumenti egenda bakompasating naye nga oda okutta abantu abasoba mu nkaaga yavudde waana kaakati bwe tuba tutuuse ku level nga pulezidenti tamanyi bawa oda ekitali kituufu tosobola kutambuza abasirikale 5 mu Uganda nga pulezidenti tamanyi ndabwe bufaananyi waliwo abali muleega balina emmundu balala balina bupisito ebintu ebituufu byendaba oba anti ekizibu kya security buli CMI eso n'ebirala birina sub intelligence ate ne tujja tubeerawo ne counter intelligence waliwo ate intelligence endala ateeka etta bino sejjuse yali atuukibwako intelligence information bamuketta bate ne bamanya nti ate naye mubi so kakati bw'ozimba ensi nga sub intelligence ezo ebiragiro buli emu ezijja baga sister agencies naye ziri sister mu kukola operations kubanga buli emu alina budget yaayo era buli omu alina okulaga nti akola nadde ne mukwano gwange omu ali mumagye bamugambye bakada bulijjo b'omubulayizi nga baliwa bakada batali trained ojjukira crime preventers okyajjukira yalimu buli mubbi abakozi b'ebikolobero ku kyalo bonna ne bajja bagayingira kakati crime prevention nefuuka connection crime nga yo ate yedidirated n'obumenyi bwaki because you must create a sub money presence of the army nti amagye abantu bali mugawulira olawo ne bajja kubanga mu kayesi ng'olaba gye waliwo abambadde ebigundu abalala ate nga n'abamagye ate nga ne bano batya bali abamagye abali mu uniform bagate deployment za njawulo n'ebiragiro byanjawulo buli omu alina wa reporting kyekizibu kya security era tebasobola kuba tracinga bakubye amasasi kubanga they can't share blame CMI gwe mu America obirabayo ekibinja kijja nga kiina ne kana kikulembera na uniform wano
so that baani abakoze ekintu ekyo. Abangereza bagenda mu lutalo lw'e Iraq ne bakuba ebifaananyi nga amagye ga Bungereza galwepinga abakazi nga gakuba n'abakazi. Kamanda ow'ekibinja ekyo yagenda ku BBC naga those are my boys, I know them, nga bamanyi by name and by the date they entered the army. Those are my boys, I know them, and we are going to discipline them. Wano olulimi lwa jeneri tumwe ne lutuuka. The order is to kill. Nenga si ye yakikoze ki? Nantaba honorable bali bagenda mutta Sebulime bamujja kabangali ya polisi ne bamukuba amasasi naga order ekyusa mpaka nakati yajiwa tetumamanyi. Enanga navo naga nti Sebulime yali agenda kukyalira mwana we kusoma navo naga nti Sebulime terrorist. Honorable Nathan naga enanga era ddala olinangange tumalirize kakati. The security of this country, what is everything? Abanadde ne banne bagenzeeyo mbu ne president. Mukama Katonda bagenze Mbu bagenze naye baani abagenzeeyo bulijjo abagendayo weyateekasese bagenda. Abantu abo twabava mu Buganda Lions bakyuka twabava mu Buganda Lions si bagenda ne boogera esegula mirambo nti temuliimu gy'abaana baabwe ne boogera n'omusajja bazzeeyo kukola ki? Bazzeeyo ndowooza kumugamba nti baba leero waseemu bangi naye tereezaako teri abiri. Uganda we yasigala kati buli omu ayagala kuyingirawo. Sente z'akalulu babadde tebaziriimu. Tewaliiwo ssente. Kalulu kano kasaza abantu bannaddiini abayimbi kasaza abantu. Kalulu kano kasaza abantu. Essaawa bweziti enaalimu yabeeranga mu kibuga gojja wa pati ng'abagiwagira ate beekweka. Musajja ali mu esimu ayambalidde essaati ye naye nga pati ye eri mu buyinza. Gwe genda wano ewa Magufuli, genda Kenya, sajja batuuza ekisaawe ne kijjula nga talina n'ogwo gwayise olwa pati. Wano abawagira ate batya n'okwambala t-shirt, obukofiira babwambalira mu toyi naye waliwo ekijjana kasita bagende wa President Museveni abo baba bakada amasaati naye mugambe jjangu ku street gwereka wabeerewo olaleyo enaaleemu emale okuggwa emmotoka z'abaministo ziteege mayiro nga 2 honorable esaati eraze babazijje nga bazikasusedde eri omulimu gwete omukulu atulabye tuli basiniya kanda eyo pati tesobola kuba mmotoka. Mivule yabadde agamba nti abasajja bamutomeza ekintu bamulimba ssente tezituukanga abula nakuddayo abula kuddayo mu kintu bamuwaayo obutonotono. Omanyire irongole believe nti Mwami Museveni agabasa Mwami Museveni oyo omulala osobola okuba oba nti gavumenti n'agamba Bank of Uganda genda ontunuulire mu asset ez'omwami ena sente tutakwata batakusasula. Nze sikkiriziganya nabutawa bamivule ssente naye babawe ssente kuki okuwagira omuntu olina mugula kati mivule masinali bano babalamu bamukola ekizibu omanyi basooka ne bajja n'akuwaayo 2 n'ovuma olooze 10 ziri mu kkubo n'ovuma enkya n'oddayo n'akufunirayo 5 leka pulezidenti omanyi ebiseera bya covid biki ng'owedde bw'oba oyagala ssente okuva mu enaali waliwo ekiggwera munda nga nze excellence zange ngenda nazo naye bw'olinda balamu akuleetere kati bonna tebayina mivule yatomera bonna batomera by this time singa Mansoni ze balina ozimanyi gwe mwabali mu lulinga epate gwe Kenya Comradeship ng'oli nshememu omanyi kyekitegeeza mivule ssente bamuwazaaki ati ze tewaliriwo yasoboza ki gavumenti ono bajja gavumenti etuyirire mu bivvulu we mwali mu bitegeka mwasooka gyebuuzaako kwegaffe ssente z'omuwi w'omusalo tezirina byakola zinagendera nga we musula ku Leni Bank ne mukola recommendation nti gavumenti ezeewo gavumenti kyeki ze ssente zaffe mivule yasuubula ki gavumenti ekyo kye batumugulira
nti famire ya Grace Kibinjire yalimba eyayiya Uganda National Anthem famire teyina kyeryo tubulira bamevu tebazimuwa agenda alunda obumu Balamu yabatomesa ate Balamu ye mugezi yajjayo zajje naye takyajjayo esente zaali za bino ebya isiri yakomako okulya zaggwayo kati Bobi Wine ogenda mukubisa Mivula akomewo oba takomawo kati tulabe maanyi ga Mivula atambule wali tulabe basapota bayina be bamugulira mu abayina abantu sibayina lwaki aba media tebabawasa Mivula ayina abantu ki talina bantu gavumenti abali maje Banyarwanda kati bakyuse okwagira President Museveni Abanyarwanda bavuddeyo maje bulijjo byayogera Abaganda tetulina buyinza kati twabufunye take that nonsense kyagala kola nkofiira zaakyo ezeefaanagana n'amagye abazungu tebajja bikiriza kubanga baba balina enkofiira za so kati ne bano basecurity bastage managing ebintu Kayihura yabizannyanga edda yabizannyanga bulungi nnyo yayitako n'akanane kamweganira mu mawulire Kayihura nga staging riot nga mugende mwekalakase bawe ssente ng'ayagala bajeti ya polisi so security naye staging managing ebintu ne babba engoye za Nuupu ne bazikozesa okukyawaganya ekibiina so bisoboka ebyo byonna bisobola okubeera ebituufu bisobola okuba ebikyamu yes bisobola okuba staged naye nze kyennalabye mu story eyo omwana alabika si yeye bwe baakwata omutuufu oba omwana oyo yatumibwa okusiiga ekifaananyi naye nga ne KFC ffe tugivumirira era Nuupu Bobi Wine n'abakkiririza mu principles zaffe tavangayo n'agamba nti mugende ku street mulwane bwali kigamba awo nga tutegeera naye Nuupu teri violent Mwenda yajja ku kitebe nga z'okutestinga aba Nuupu tewali kye baamukola siwulirangayo ba Nuupu nga owe Ethiopia yabadde ne legitimate powers okulumba eri region yagaye they attacked military installations ate bali nabo ne bakola ekyobusisiro ne bakuba airport y'Eritrea kati n'olwekyo ne bwe tuba twagala nnyo negotiations how can you negotiate ng'eri okuba kakati mpaka nga Bobi Wine amaze okukola ebyo ebiyinza okutuviirako eri Ethiopia bali bayina emmundu bakubye eki naye ffe tukyali peaceful tukkiririza mu kalulu batumanyi akalulu kano kasobola okutwala mwami Museveni singa abantu bakuba akalulu tebisoboka ebyo betebiriiyo ebyo bibozibozi mbu etwaka emundu yabadde ejjudde tubeera namba ng'eva ne Kenya ng'eyingira nga y'abaani ya Uganda ng'eyingira wano ebibozi by'amalwa manyi gwe kye bayita states genda osoma akatabo bakayita statecraft Kenya weeba eyagala okutukuka ekolayo ekibiina kyabayeekera nga bw'olaba M23 nga bw'olaba bano abalwanisa President Kagame taba there is a name nerabidde abawagirwa bulungi states fight each other but in a proxy nga bw'olaba aba Houthi mu Middle East abalwanisa Saudi Arabia nga bw'olaba aba Hezbollah abalwanisa Israeli nga bw'olaba because Iran yebateekamu ssente Iran tasobola kujja mu lutalo direct ekolawo kakati Kenya singa byabadde bituufu singa ambassador waabwe taliwo kyovulabanga bano abavumira Museveni mawanga agatali ga Europe bali ku kizibu ky'amaanyi nnyo bwe tuba twogera ku bilateral agreements amawanga gasayiningamu ne kyetuyita national security you can seek asylum mu America ng'olwanisa Rwanda naye ng'oli mu America omusajja yali ayagala okugjako Erdogan ow'ettaka abeera mu America asylum ti America ejja ku protectinga naye ebyo bikola mu mawanga nga tegali nnyo nga gali ge nayogeddeko coercive nti Kagame oba oyina asylum ajja kutta akusikayo ebyo byagala bigaana ajja kutta kakati waliwo omulamuzi omwe Bufalansa yateekako President Kagame walanti emukwata mbwamwagala Spain kakati n'olwekyo Bulaaya yo Russia
teyina nnyo diplomatic ties na Bungereza newe yategese World Cup abalangira tebalinnyayo because Russia yasindika bambega baayo ne batambega wa Russia yali akulosinza ze M16 ne M15 ebitongole bya Bungereza ebikesi ne bamutta Bungereza ne God this is against the sovereignty of our country ne bagenda kinonyereza nga Russia eyina omukono mu kufa kw'omusajja oyo eyali spy waabwe kayade n'olwekyo bakita statecraft ne Russia tasobola gaanega ati fa bakikoze bwe bakuba Twin Towers abayudaaya baamanyi ne bali baagala America etestinge ku butujju kyeki basponsoringe projects mu Middle East ezirwanisa obutujju era bwe baamala okuba Twin Towers Bush talina n'omu gwe yagoba yakolayo ekitongole kye bayita Homeland njagala okubuuza gene omwana waabanga ali Turkey oba ali Finland oba ali US government erina obuyinza obusobola omujjayo as long as that country there is bilateral agreements and security agreements. If you become a threat to national security, you can be good. Muse ate naddala mu Turkey Middle East eyo bakuleesedda President Museveni ye tabikiririzaamu omanyi si mubi entayali sagala twogeze busungu President Museveni si mubi entayali gama abakima ye tali akagame nenga kisoboka omuntu okumujjayo if you become a threat to national security bogenda kwa Al Jazeera noyogera byoyogedde tebakwatako Al Jazeera evunaanyizibwa butereevu era Al Jazeera Arabic ekyateesako blockade ku Turkey buta controlling Al Jazeera Arabic baleetanga story ne documentaries eziraga Israeli engeri gye yabamu ettaka so kakati Israeli negamba Al Jazeera is a threat to our national security ne bagiteekako blockade n'Abasaudi ntepulichinga Islamic extremism wano Sudani nga Bashir bamusuula Al Jazeera bagigamba parking oddeyo ye yali supportinga oba Bashir asigale oba agwe yali supportinga ndowooza agwe nga story tezikuba side emu so kakati ekikumidde Bungereza nga superpower kikimawulire so buli wobeera mawanga ago olaba page yange eriko tamali mirundi JR ekitegeera Guzenberg wa Facebook bamuyitako ne mu America oyo Guzenberg Congress yamuyitako annyonnyole kiki ekyaganisa 5G network ya Huawei China was spying on America ng'ekozesa amasimu aga Huawei ne Bobi Wine government yano yayagalako Huawei okuketta Bobi Wine America ne bagoba amasimu ga China gonna nga so if you become a threat to national security kasito otandike ebya tribalism bajja kujja yonna gyoli bwe baba agadde they can use Interpol because this is a global village Bungereza nayo tejja kuwakira because of government eba n'ensonga ennungamu nti omuntu ono byayogera eyatula komini owa Iran yakola record yakuba government nga talwanyi ng'akozesa tape nga bwe ne recording ano n'enkasuka Iran yali awo Bufalansa era Bufalansa ne Iran balina ties z'amaanyi kubanga Abafalansa bayagala okubalansinga America mu region ya Middle East ne bazimbira Iran nuclear facilities labe yatula komini ate wabeefuulira Iran ina nuclear kiwalinga Middle East so naye muzeyi ndoza is not an extremist is a man of many faces President Museveni adetakiriza nnyo mu ebyo ebyokutta nnyo abantu mbo agende akulumbe gyoli abantu bavuma mwami Museveni ne bwajjayo kalaze entuufu ye patience ye mufulu ow'amaanyi buli omu alina traits ze he looks at something n'akiraba agabo mubaleke naye nga bw'oba oli mu mawanga ga Buwarabu ago just lwakuba nti ffe eso ekitongole kyaffe ekikese tekimanyikiddwa mu kusibwa bantu eso naye mu saadi eya Isirairi eno eya Rwanda DMI bakujjayo